Kale n'olaba kino kyebase na kubuliribwa abalwadde. Gwe nakijoba. Nakijoba. Bannange ati gwe webase mu buliribwa abalwadde. Kale mbadde sigenderedde kwebaka lwakuba ngenze nengamba kampumulemuko wano naye ngenza okuba tulo nga tuntwala. Kyokka ate ne weebaka n'ebyokulya mu buliri. Ndowooza zo biteeka wali wansi nga ndaba obuwuka buyinza obigendamu. Konze kambeere nabyo wano ndi empola mpola. Naye ngenza okulaba otulo tunziba. Nakijoba bwina ebitanda tubiteerawo balwadde. Kati omulwadde bw'ajja nga ate obwebaseeko ye tumuteekewo. Bansonyiwe Dr. Eva. Sikumiddwa nze. Ye bannaye nakijoba. Leero wano nga wanyirira wakedde kulongoosa. Tonnaba kutegeera Dr. Eva. Twafunye omuvubuka oli akola asimudde eddwaliro lyonna neyo yonna emmanju buli wamu agenza alongoosawo. Bannange oli omukiga akola. Bannange akola. Omukiga? Ye Dr. Ani yamuwadde omulimu wano? Dr. Ben. Yatuyambi bannange oli akola. Ben yamuwadde omulimu? Iye. N'akasajja kano kajooga. Ebyo yabikolanga luli nga sinnajja. Naye okuva lwe najja nze nnina okugaba emirimu wano. Kituufu kajooga kuba nakagambye Dr. Eva akitegeddeko nti nedda. Neŋŋamba lwaki yeewa obuyinza nga olwadde Dr. Eva waali. Oli omusajja muzibu. Iye. Nakijoba otandise okulyamu maama olukwe. Twateesa buli ekibeera wano tulina okimanya. Olina okiŋŋamba oba mami akimanyi. Kati mami yakimanyi. Dr. Eva olaba. Mbadde ngenda kukugamba kye kinneebasiza wano ne Sseebaka eri gye nneebaka wansi. Ngambye kankuteege w'oba oyitawo wano nkulabe nkugambe kuba obwedda toliiwo. Kyova nneebase wano. Mbadde ngenda kukugamba. Omukozi bamuwandiise ddi? Mami baakamuwandiika. Era mbadde nkulinze nga ngenda kukugamba nga ngambye kummwe babiri kuggwe ne mami kulina okubaako omugwe ngamba naye Mukama abadde wa kisa nsoose kulaba. Okay. Ebyo nja bikolako. Naye nakijoba ekintu ky'okwebaka ku buliri bw'abalwadde ekyo tekinsanyusizza. Buno obuliri bulina kubeerako balwadde. Ye Dokita ekinneebasizaawo mbadde nteeze ggwe. Vaayo. Laawo obukoze. Bansonyiwe Dokita. Nakijoba. Laba woolesa obuliri bw'abalwadde. Nakijoba tereera weewunzise. Ye Dokita. Tereezaako. Dokita bansonyiwe mmaze. Siddamu n'enkulaba mu buliri bw'abalwadde nakijoba. Ye Dokita. Ate ekirala nakijoba saagala otulyemu lukwe. Oba okitegedde? Ye Dokita. Ate buli lugambo nakijoba olubeera wano ndwagala mu bulamba bwalwo. Era mbadde ngenda kukugamba kyobula mbadde nneebase wano Dokita. Ngenda kukubuuliranga buli kye kakoze. Kale Dokita. Pulisira kyonkoze tekikoleka mutiitiizi. Ate koze ki? Nongobera mwannyinaze. Sister, ugambo okimanyi nti badde sikisuubira. Bannange nga ndudde okulaba. Ekituufu nange ndudde okulaba. Kituufu lwaddi oli otya? Ndi bulungi naye nga mbeeramu muno. Lindako bulijjo oliira wano. Iye sister gano matwale gaani. Okuva olaba puliti ono ekyaddala kiri nti okuva lwe namufuna buli kafo konna akantuttemu. Mbadde neewunyiza ne nga mbayiko wange sente azigyewo eziriira mu kifo kino. Wana era gattagatta byakugattagatta. Ono mukyala waffe bwe kiri. Maama nnyabo nsanyusa okulaba maama. Kale nnyabo bulungi muula osubira otya muula. Weebale mukuuma Ngezaako tukwaniriza mu kika. weebale siima. Ndowooza mutulirako awo. Nedda muula njagala sooka kwogeramuko naye then tugenda komawo tutuule. Ate ffe nga tugenda. Bebi nze nteesa tusooke tutuuleko wano tufune ebyokulya ate nga tuli wamu ne muula. Tumanyaganemu. N'emmeiko enneewuunyisa kuba gwe wandeese wano ng'oyagala kwogeramu nange kati ate laba by'oŋŋamba.
kale tewali buzibu tomukayanya mugende mutuule wali kakati yetuula nange kammalirize wano katono kale sikina buzibu naye totwala budde buwanvu kubanga ebintu byo tebiggwayo bwotyo ate oyo w'omujeero ebyange obimanyi okitegeera toggwayo engeri gy'oli nti gwoli naye wakabi yakutambuza buli wamu taata sooka ompe ku ssente ebyange obimanyi tewali kyotamanyi ekyaddala kiri nti siina majja otandise era bwe nkulabye gwe gwe mbadde nfunyemu essuubi wano naye bannaye obuzibu bwolina toyagala kukola si butayagala kukola omulimu ngujje wange emirimu gyonna ewaka tewali mulimu gwenfunawo kano gwa muzeeyi gwe yakuwa wagugoba ogamba otya nti tewali mulimu kale ebyo tubiveeko kubozze kusanyuka tunabyogerako olulala ekisente okinyimye wabula kyensaba sisita era ogenda kunfunirayo kubanga mazima mbadde ngenda muliisa kasumbuusa na kyayi naye mayiko omukazi bwatyo ngaomuliisa sumbuusa ate ninamu mwana wa ssebo okamula ate nkyakubanja okimanyi ebyo bibeeko nja kusasula funirayo kunfunidde ebya ssente sooka obireke nja kubeera n'amajja nkuwe Yebale nnyo. Kale sebo. Nawe jebale kusebo. Kale mama. Osiibye otya sebo? Bulungi nnyo. Osiibye otya eyo? Jebaleko eyo. Tugezaako. Esebo. Mwami Meya wali? Meya? Meya nga simumanyi taata. Kyogamba yandaga bubi. Meya simumanyi mukama wange olabika abadde olina kubuuzaako wala ate n'okyama wano. Meya Kapiito. Meya Kapiito abeera wano. Omwami wange yafuuka ddi meya. Nange oyo meya waffe. Nze mbadde mayiri Akapiito. Yo mwami meya. Abaddewo wano ne kkooti yagireseewo. Agenza awaka yerabiddeyo enkofiira ye. Aya nja mmulinda awo. Kamulinderindeko wano. Omanyi gavana oli otya gavana oli otya onkimyeko ate okoze ekintu ekikyasingidde ddala okubeera ekirungi omanyi meeting yatandise dda olukuŋŋaana lwatandise dda obwedda gwe mulindo kale nange obwedda ndyeyonga ndi mu kukima nkofiira okoze bulungi n'onkima Mulagawa. Omusajja akugambye tugenda mu lukuŋŋaana Sibategedde n'amannya ge mweyita yagavanaani yabalonda. ono byasobola bitegeera ebyo byaffe eri baatuwadde ebitiibwa mpe kooti yange yanguwa owaayi olinamu Kyamazima siri bubi nnyo. Olinamu? Ninamuko. Nange ninamu. Awo tugende lukoye. Weebale kati nja kudda kangenda mu lukiiko luno omanyi olukiiko luno nze omugenyi omukulu era obwedda balinda nze obwedda gwe mulindo kyonkoze omponyeza otambula nze nange ngambye kangende mukimeko kale mukyala nozaka tugende bye gavana tugende lukoye sonameya bayi bintu byokola si birungi Michael nze nkubuulira ojja tuka ekiseera ng'obeera mu kattu naye nga teri asobola kukuyamba ekituufu kuno omulimu okole akube waka wampisa bubi embeera eyo gyejjeemu kale tonaddamu genda nange mwanyina ze mulaba edduka ne sente z'okulya zisabiriza gwe mukazi wati ndowooza atutumye ebyokulya kuba nze enjala ennuma naye sisita wange oyo mbadde sisobola muleka awo obadde omumanyi mbadde simumanyi naye tugize kulya okay kakati nyina ekintu kyenteesa toza batuleetereyo kacyayi ne sumbuusa kuba kacyayi kawano ne sumbuusa bikola mikindeka naawe ssaawa zekyemisana otumye ekyayi kozi tuli mu budde bwa misana kakati naye wano bafumba bulungi naye batuleetereyo ebijanjaalo biwooma n'emmere yonna eba eriyo
nasiima wantu wano bafumba naye Miki nga bwenfaanana nze nsuubirizaamu okulya ebijanjaalo ndeka nze njagala nnyama gye baba bampa nyama ale batuwe nyama waita batuweeyo awo emmere yonna n'ennyama annaye bebi ekyaddala kiri nti wangi ogenze sister baba kisiisi kyange ekyo nkyewulira kirabye kyamaanyi so okay doza kati otumiza sowaani emu gwe toolye olaba wonsangidde awo sha mbadde ndi mukufu nalidde dda olaba naviiridde waka nasuusi kuli ate nenzirayo nenkomawo ogenza okuntuukirako awo anyway nakumanyira tulye ku eno tewali buzibu ndina bulungi AKASATTIRO basatira